ebifaananyi osanga n'aligumye ne bamudidde ddembe bamuteeka ku lusegere ne boogeramu n'obwama ebifaananyi ebisooka biraga nga bagamba ayagala okgenda security mugamba lindako ayagala okgenda security mugamba lindako anenyezebwa ye mwami Nyanzi taata we enjiri eno yali badde agiriisiza ddala famire ye ndamanya ne kiki kitegeeza kubanga buli ekituuka ku mwami Nyanzi kituuka ku pulezidenti waffe lw'ensoso kiraba mbadde Makerere emirundi ebiri mbadde ngoberera Makerere ebintu bitambula lw'ensoso empozo mutomula nampabula ate okusinziira omukolo ogwabaddeko gwabadde gwa research bagulawo research badde bagulawo research center oba biki bye badde tebirina bikwatagana butereevu kati eriyo abagamba nti omwana yajja independent eyo debate nayo kulwa eyo ndala ne tetwogera ku byakubeera independent oba butabeera independent twogera ku bantu b'omanyi obulungi abakomeza eggwanga lino gye balikomeza omuntu wa university guild president yali badde abiraba mu ndaba esingakaawo nze bwe ndowooza emikisa egy'okwewala omukolo ogwo gyabadde 10 ku 10 gyabadde 10 ku 10 talina nsonga yasimba enkola yokka gyesobola omuwolereza tukwatagana ng'ali mu bibuuzo ng'ate mwami Museveni invigilator tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu UG webale kutulaba agange nze Geoffrey Mayanja tukkiriza nti nno abikutambulira bulungi mwebale kutulaba bannaffe abali mawanga ag'enjawulo waliwo mami yampeereza wano bubaka ali mu America bwe mbaseerabidde ali mu ggwanga eri America yampeereza obubaka wano so n'atusiima ssebo n'akusiima emirimu ssebo gy'oweereza leeganywa kulamusizaako nnyo n'akwebaza ssebo toyanza nnyo toyanzeege mwami Ssaalongo Dennis Nyondo asinziira mu Los Angeles state ye California so yatwebaza nnyo emirimu gye tukola ssebo mwe bali nnyo kutugoberera n'abalala mwenna abali e Bungereza abali e Canada abali e Japan amawanga gonna okwetola ensi yonna ate ne wane waffe ku butaka twebaza okuba nti nno mubeera naffe wendi wano ndi ne mwami Togusulwa tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso essaawa zino bwe twogerera ebintu kintu kyatabuse dda ssebo sooka obuze okuba tulaba mbalamusizza abasebo ne banyabo mwebale kwekuumira ku mukutu guno emboozi mu UG embozi mu UG mwebale nnyo yonna gye musinziira okutulaba omanyi mukulu Mayanja kati ensi yatereera kati kati abantu TV zadda mu bibatu by'abantu omuntu yine wabeera abasobola okukola ki okubalaba ate tusobola okuba nga tukubaganya ebirowoozo nga bwe gaite kintu kyatabuse dda mwana mulenzi Churchill Sentamu ng'ono mutabani wa Fred Nyanzi Ssaabakunzi wa NUP essaawa zino wabadde omukolo gwadde kugenda mu maaso ogw'okuggulawo gye bayise opening of the research and innovation week Makerere University side awo naye bingi ebyatambudde era omukulembeze gw'eggwanga yadde omugenyi omukulu mukwekubisa ebifaananyi omulenzi ono Churchill Sentamu mwelabikidde nga yekubisiza ekifaananyi ne mwami Yoweri Kaguta Museveni ekyayogeza ennyo obwama nga bagamba nti mutabani wa Ssaabakunzi wa NUP kwekubya ebifaananyi ddala nsonga ki abamu nno abantu bakubaganya empawa buli omu ng'ayogera ebibye buli omu ng'agamba kino oli agamba kino oli agamba kiri naye abagamba nti kikyamu oba kituufu because olweside ezigamba nti kikyamu olaba bagamba nti kituufu okusookera ddala nalegadde okumanya gogwa ku sayidi ki neyanza mukulu Mayanja one tulina okubeera abeerufu nze nga Innocent Tegusulwa kikyamu Churchill okwekubisa ebifaananyi ne President Museveni kikyamu nnyo mama wange Munyankole nagamba mama wange Munyankole Konsesa Kolujede mama wange Abanyankole balina olugero banjogera egamba nti haliyo nkukundako nkanyanga nnyoko
eri ayinza okukwagala okusinga nnyoko maama wo nedda siwe kitegeeza siwe kitegeeza ekigamba mama waffe yalutugeryanga nnyo olugero nti haliyo nkukunda konkanyanga nnyoko oli n'agamba mwana gwe jangu maama wo simwagalira ddala nyinza n'omuwa obutwa ne gwe ate nkwagala nnyo maama wo simwagala nyinza n'okumuwa obutwa ne gwe nkwagala nnyo ate jangu nkwene kacaayo onyweko jangu nnyo kacaayo mama waffe lwe lugero lyatugambanga nti haliyo nkukunda konkanyanga nnyoko oli agamba ati maama wo simwagalira ddala mulabe wange naye ate gwe omwana nkwagala olwo olugero mama yalutugambanga n'olwekyo mu bimpimpi mu kulaba okwange kyabadde kikyamu kikyamu nnyo kyabadde kikyamu nnyo omuntu ava mu famire bw'etyo kubanga akulembedde struggle yaffe bannayuganda ye his excellency Kyagulanyi Ssentamu ono taata we mutono mutabani we yes ayita president waffe amuyita taata omuto asobola n'omusikira asobola n'okumusikira kikirizibwa musayi gwe gumu DNA yemu kyabadde kikyamu ogenda mu mukolo ogwo mu ndabe yange nze njagala bintu kubitunulira mu butuufu bwabyo kyabadde kikyamu enkola ebaddewo Makerere simanyi bayinza okuba nerabidde bwerabizi eyokukubya ebifaananyi president ng'agenzeyo Makerere bagudi president mbekubya ebifaananyi naye lwensoso kiraba mbadde Makerere emirundi ebiri mbadde ngoberera Makerere ebintu bitambula lwensoso empozo mutomula nampabula ate okusinziira omukolo ogwabaddewo gwabadde gwa research bagulawo research badde bagulawo research center oba biki bye badde tebirina bigo bikwatagana butereevu kubanga tandikire gye bitandikira okutuukirira ddala okugamba nti omukulembeze agenda kujja naye waali agadde okujja obeerewo omubuuzeeko mwekubye ne ku bifaananyi oba kankikyuse bwe nti now lwaki oli teyalitidde Church Heroes Ssentamu kumugamba nsonga zagenda kubeera mukulembeze waali tandikirawo lwaki oli teyalitidde n'agamba nti oyo Ssentamu temutawaana twogere ku deputy weeyo tajja kujja lwaki omuntu tatya kugamba Ssentamu nti eriyo olukiiko olumukolo omugenyi omukulu ye mukulembeze w'eggwanga jangu obeerewo we tubatandika for starters lwaki oli yali betatya kukimugamba kati nze tegusuula olwaleero oli byotasobola kuŋŋamba kubanga naffe tweteeka ku mu mbeera eza bulijjo mulina bemuwalagana nabo ku by'ettaka ku kyalo famire yammwe ewalagana ne famire yeeri ku by'ettaka mutabani wammwe omukulu waali lwaki oli yali badde ava eri mu famire eri gye mutakolagana n'agamba mugende muyite mayanja abeerewo ku mukolo akitandika atya kimugira kitya alyoka agambye nti mayanja nkulamusizza tulinayo omukolo tuba twagala obeerewo okay awo we tubatandikira kati omwana bwe bamugamba nti waliwo omukono bwe guti emikisa giri emeka tasharingako n'abantu bamwetoolodde na famire ye ku nsonga enkulu bwetyo kubanga sagala ndowooze nti omukolo gwagudde bugwi ne bamuyita nti gudyo ddewa sookojje ogira obivaako jangu waliwo omukulu wano tuula wano silowooza nti kyabadde bwe kityo kiteekwa okuba nti bamutegeezezza ekibuuzo ekisooka lwaki oli takutya okugamba nti jangu obeere ku mukolo gw'ekikulangira ekyokubiri bw'amala okikugamba bwe wabigayizagayizzaamu otya mu bakwetolodde banna banno bw'obukulembera university bw'ovaawo otuuka waka n'osirika bwesirisi ne weebika bulangiti ne bukya n'okeera n'ogenda ennaku olusooka ne weebaka n'olwokubiri n'olwokusatu ku lwokuna n'oyambala essuuti n'ogenda omusiika ne mwekubisa ebifaananyi nga todisikasinzeemu na famire yo amanyanja katwogere kintu kitono nnyo nti ogenda kufuna mulimu oyinza obutagambako mukyala wo bafamire yo tibannange no ngenda ku mulimu nsabireko siyinza butamugamba oyinza ogenda ku mukolo gwonna
gonna bagwambaga bakiki no genda nga tolina botegezezzaako ku mulimu ne bo tuba tulina enteekateeka gye tugenda okukolera wabweru yes era mugambako nti genda kunaku bwe tuno tugenda gindi ku nteekateeka z'omulimu ze bateeseteese tukitwale nti omwana ono yeebaka ennaku 2-3 nga takikondako n'azuuka buzukusi n'agenda saagala kirowooza bwentyo saagala kirowooza bwentyo enkola eno y'olwaleero nti ebifaananyi twalibadde tubiraba ku bapulezidenti abaddize bayitawo kuba emikolo mingi egibeera emakerere twalibadde tujje tulaba emikolo egy'enjawulo okuviira ddala ku Kateregga ayasooka okuba guild president w'e Makerere nga wa Nuupu twalibadde tulaba yes kati eriyo abagamba nti omwana yajja independent eyo debate naye kulwa eyo ndala yes ne tetwogera ku byakubeera independent oba butabeera independent twogera ku bantu b'omanyi obulungi abakomeza eggwanga lino gye balikomeza omuntu wa university guild president yalibadde abiraba mu ndaba esingakaawo nze bwe ndowooza yabadde alina engeri gy'ayinza okukyewala mu kino kubanga mukolo gwadde ku university guild president president azze babagembe abakulembeze mugandako okubya ebifaananyi yabadde ayinza kukyewala atya yabadde asobolera ddala okukyewala tandikire mu mbeera eza bulijjo Mayanja kyogamba teri bantu bakuyitako emikolo gya njawulo ng'ogyewala n'ogyepena olw'ensonga ez'enjawulo nga waliagadde nnyo naye n'ogamba ku lw'ensonga eno n'eno sijja kulinnya era notagendayo ne bw'oba ku mukolo gwennyini nga watuuse ne bakutemyako era tomanya nti era osobola okwebuzaabuza era n'ovaawo yes era bw'omanya nti game plan ye ebeera ki kuba emikolo tugigendako bulijjo ne gwe tomanya nti bwe ŋŋenda nja kukoma wano na wano oba bwe kantanda ne ŋŋenda siina busobozi busobola kulisistinga kino n'ekyo sijja gendereyo ddala emikisa egy'okwewala omukolo ogwo gyabadde 10 ku 10 gyabadde 10 ku 10 talina nsonga yasimba enkola yokka gyesobola omuwolereza tukwatagana ng'ali mu bibuuzo ng'ate mwami Museveni invigilator yengeri yokka exception yokka gyendowooza nti omwana yalikoze ekyati ali mu bibuuzo ate mwami Museveni invigilator kati ekibuuzo yalibadde akivaamu atya ye exception yokka gyensuubira bino ebirala byonna 360 degrees yabadde ayina engeri gy'asobola okwewalamu obutagendayo amateeka ga university gati gamukwata kale gatugeze nti yabadde asobola okyewalirawo ekyebifaananyi naye teyalirabise because era byaliyogeddwa kati omwana wuuyo batanze okuba ayisa mu matu abakulu amaaso bamugambye okuba ebifaananyi n'omukulembeze w'eggwanga yagaanye gwalibadde mukisa gwe ogw'amaanyi gwalibadde mukisa gwe ogw'amaanyi okulaga ensi yonna ntajja genda maaso wali nakwekubya bifaananyi ebifaananyi osanga n'aligumye ne bamudidde ddembe bamuteeka ku lusegere yes ne boogeramu n'obwama ebifaananyi ebisooka biraga nga babagamba ayagala okgenda security mugamba lindako ayagala okgenda security mugamba lindako n'olwekyo engeri yonna yabadde asobola okwewala omukolo ogwo n'olwekyo kyalibadde kirungi obutakiddamu yabadde asobola okwewala mu ngeri yonna ate bagidi president bonna ab'e Makerere abasinga abamu babagoba abamu koses teziggwako lwakubeera bangi ne koses zibalimu okumalako kati tuyinza kukomawo okumunenya oba ayinza okukomawo okunenyezebwa kubanga ne be social media ekutta omuliro buli bukasonda buli busonda ebifaananyi byetala ebigambo byetala aba videos boogera bye boogera tukomewo okumunenya kyendowooza nti obuzibu bunene obuzibu buno si bwa mwana obuvunaanyizibwa obuliwo bwonna babutika twabutika His Excellency Kyagulanyi Ssentamu famire ya mwami Nyanzi mukwano gwange ayina okusorting out famire ye naye kennyini nti interest kyetuyita bigger picture
tukwatagana okulabira mu kifaananyi ekinene ekigazi ekikazi y'ensonga mwami Nyanzi gy'alina okutunuulira kaakati alina okuteeka mutabani we ndi order others ebintu bijja kutabukira ddala ekirala ebyobufuzi tebirina kubaamu emotions kubanga bw'otunuulira omwana ono yalabye senti ng'oggyeko ekinga alinga alinamu n'obusungu okuviira ddala eri emabega kubanga baba bagambye teweesimbawo lwaki walaze empaka n'ogenda maaso ne weesimbawo kati ndowooza nti bwe tuba tugenda mu maaso nze ku lwange nteebereza nti omwana oyo yalibadde one avayo neyeetondera eggwanga ne mwami Nyanzi yennyini avayo neyeetondera eggwanga mwami Nyanzi ayanenyezebwa mu kino nnyo akyali mwana wadde aweza emyaka 18 mwana ali ku yunivasite asoma anenyezebwa ye mwami Nyanzi taata we enjiri eno yalibadde agiriisiza ddala famire ye ndamanya ne kiki kitegeeza kubanga buli ekituuka ku mwami Nyanzi kituuka ku pulezidenti waffe amazima gali era mu byobufuzi ebigenze mu maaso mbyobufuzi ebigenze mu maaso so nze tegusulwanyize njogera halaali njogera nga bwe biri bwe tulina agenda mu maaso eyo kijja kutuuka ekiseera mwami Nyanzi tumusabe ebya politics nga wakwesimbawo amuveemu atandike kuwagira buwagizi na kukunga bannayuganda kuba mulimu agukoze bulungi Nyanzi ave mu politics yes asigaliza okukunga okola emirimu gy'ekibiina egy'omunda n'okukunga bannayuganda lwa nsonga emu nti omulimu gwakola ogw'okukunga gukola bulungi bw'aba gukola bulungi kiba kitegeeza nti buli kimutuukako kitataaganya focal person ate ye president waffe tuli fena n'olwekyo okuba nti ye olwaleero yalibadde akola saddaaka n'aba nga akunga bukunzi awagira buwagizi ye n'enjuye okutuuka olugendo lwe lugguka otherwise bwe tunaasigala nga tulina political interest mu famire ye zijja kusigala nga zituleetera obuzibu kubanga bwe tulaba famire eyo tetugyawula kati tusaba busabi nze ndowooza ku lwange yalibadde aresigninga politics owakadaala n'amutta kampeyini y'Obama eno yasembayo okuwangula obwa president yafuna obuzibu ne mukyala we Michelle Obama nga ebintu ebina okugumiikirizibwa omukyala anyiiga Michelle Obama fe abasajja tulina enkola yaffe katugambe abasajja nyinza okuba nga nakukyawa n'osigala ng'ojje wange okumala omwaka mulamba naye nga sikugambanga ngeri tosobola kumanya ne bw'ojja bwe tunyumya Arsenal bwe tunyumya bino bwe tunyumya biri naye nga bwe tukuba olwali naye nga sobola kugamba nti Mayanja onaleka yanseetula naye omukyala singa olwaliro akunyiigira leero enkya tosobola kugenda n'onywayo mazzi akiragirawo bwe bwali obuzibu bwa Michelle Obama ng'anyiiga nnyo n'ayogera ebintu by'ataalyogedde n'abeerako baasomera gwe tukumanyi tetuli basiru era watuliddemu olukwe twakulaba mwina mitingi gye mwabadde mulooza tetubimanyi naye ng'ate ebintu byakusirikira kubanga politics game eyeetaaga emmizi eyeetaaga obutalaga emotions eyeetaaga abantu parties interests ez'enjawulo okuzikwata mu ngeri ez'enjawulo batuuka ekiseera Michelle Obama ne bamuteeka ebbali ne bagamba kuva olwaleero kati ggwe kite kiveemu era bwe twogerera tulina kujja kumpide campaign wano juzi Kano Kizza Besigye retired emisango bambi gyaliko gye bamuvunaana e Kenya tukwatagana mukyala we yajja ng'ali exposed ku level eyo wawulya bye yatandika okwogera
n'akomyawo ebibye ne mwami Museveni. Sebyo ngamba nga atandise okunnyonnyola ebintu ebitagatta. Oh yes. Mwami wange yegende Nairobi babi teyabimanya waliwo abazungu nga tebigatta. Bamuyita ne mundu. Ne bamuwumuza ne bamugamba nedda kati gwe sooka okireke sooka okifulume. Nolwekyo bantu bangi bafulumiziddwa si lwa bubi. Yes. Si lwa bubi. Naye mu mutima mulungi ku lwa struggle gye mubeeramu. Kubanga kati weebuuze oyo mwana muto. Mwana muto. Kakati alemwa atya okumanya ebadde bigenda mu maaso ku famire ye ebadde bituusibwa ku bataata be bombiriri. Yali badde abimanyi. Kati nze kye ndowooza omwana simunenya nnyo nze ku lwange. Kubanga omwana yenna tasobya banenya kitaawe ne nnyina. Kati kye ndowooza nti mwami Nyanzi ateeke omwana mu order. Yes. Amuteeke mu order. Mu order one omwana akola apology. Ne taata akola apology tumuvinge. Kubanga kakati eyo famire ya Nyanzi si ya bulijjo. Eyo famire nene. Nolwekyo kyali badde kikolebwa bwetyo naye nga okunenya okw'amaanyi sinenya mwana. Sinenya mwana. Kubanga kakati sookoleke. Kati nze Innocent Gusuulwa nga tuli ku pate ne bagamba omwana wange atuwe saala ey'okulya. Muli ku kabaga kagenda mu maaso. Ab'emmere bagisootodde. Omwana wange n'alema okusoma essaala. Tunenya mwana. Bamugamba some essaala. Some essaala. Omwana n'alema okusoma essaala. Omaguganya okusituka. N'agala okusoma essaala. Ng'onenya omwana. Olina kunenya nze. Yes. Tukwatagana. Embeera yonna singa omwana gyeyisaamu mba mulina kunenya ki? Gwe taata. Nolwekyo yensogola kye nagambye omwana simulinaako buzibu. Tukwatagana. Ne waliwo ndowooza embeera eriwo mwami Nyanzi gy'alina okunogera eddagala. Gy'alina okunogera eddagala ebintu abitunuulire mu ntunuulire entuufu. Yes. Kubanga bano abaana ono mwana byabakoze byonna si bibye mbiteeka ku taata. Mu mutima mulungi nze mbiteeka ku taata. Nalabyeko abo abamu nga bagamba nti omwana alabika teyeeyagalidde kubanga mulaba feesi engeri gy'abadde atunulamu taliko kamwenyumwenyu feesi nkambwe nnyo alabika nga naye teyadde musanyufu nnyo kwekubisa na kifaananyi naye nga bomumanyi nti kakati obukulembeze bwalimu na biki sitole byonna byonna nga bagamba nti oba oli awo wadde yabaddewo naye era ensonga agiriko. Ndabyekaawo ne muzeeyi taata we mwami Nyanzi naye avuddeyo n'akola live n'abako byayogera nga agamba mutabani we nti emyezi egiwedde ebiri emabega omanyi kakati abasajja bankwata abo ne bampisa bwe bati ne bwe bati ne bwe bati kati mwana wange mbadde sikusuubira kutwala n'abasajja abo kakati mwana wange kati nga bw'omanyi abasajja abo tunankolagana nabo bali tunakubiza nabo kifaananyi era nsaba oveewo otondere bannayuganda era bwe kiba kisoboka likulira. Sisuubira nti wabaddewo okakibwa. Kubanga babadde mu safe house nti bali mu nzikiza embooka etokota. Babadde musanatuku. Babadde musanatuku. Ekyo kimu ekyokubiri nti okutiisibwa. Okutiisibwa. N'ogamba omuntu nti omutiisatiisa okumutta. Apprehension. Ne bw'oddukira mu kooti n'ogamba ndatiisibwa. Naye oli tasobola kutiisatiisa ne wayita weeks 2 n'okikola n'ogamba bantiisatiisa. Okutiisatiisa kulina kuba immediate. Nga kuli imminent. Imminent kitegeeza nti ku muntu yenna owa bulijjo alaba nti kigenda mutuukako kyoyogera kigenda kumutuukako. Nti ŋŋenda kukuba. Yes. Ng'omuntu akusemberera ate omusajja kanyama. Okutya kuno ne kujja. Apprehension ne kujja mu mutima gwo. Amateeka gakitwala nti watiisatiisiddwa. Nti oli asobola okukikola. Yes. Naye tasobola gamba nti ŋŋendeko kuva oluvannyuma lwa weeks 2 singa tokikola. Ko tekuba kutiisatiisa. Tekuba kutiisatiisa kuyinza kuleetera kukikola. Tekusobola. Nokyo tewabadde kutiisatiisa kwonna. Naye omwana kiki yakoze ekituufu manya kikyamu. Afune engeri gy'asobola okuba ng'akola ki. Nga yeetereza. Yes. Kale ensonga ze za Churchill Centum ne family ya muzeeyi we byebyo side awo. Onako jo bwe bwazibidde awo nga mulegatanyisa okutambula naye nga Joel Senyonyi leader of opposition
gasokedde ku mikutu gye gya Twitter ne mu mikutu gye gya Facebook gya social media egyenjawulo egijja egya Rob nga alaga nti nno ababaka babadde bamaze dde okufuna ekyoja mu miro kya siringisi buli omu obukadde 1,100 ezafuniddwa era nga ensimbi zino okusinziira ku ye nga gamba nti ensimbi zino zaagabiddwa ng'ezimu ku ezo nga beebazibwa abafunye ensimbi zino ababaka b'e NRM n'abamu abali ku opposition ng'ensimbi zino zabaweereddwa okwebazibwa kulokola omulimu omulungi ku bago ly'emmwanyi ojjukira eryaliwo megako kaawo nti n'ensimbi endala ensimbi ezo zennyini mbeera zibayambeko n'okuba nga baggwesa ekintu ensonga eri mu parliament ey'okulaba nga amagye gaddemu okukozesa abantu ba bulijjo abasangiddwa n'ebisi nga mwe muli n'emmundu kakati ensimbi zino nga zabaweereddwa imbu abagenze mu ofiisi ez'enjawulo naye ng'emu ku ofiisi yabadde ya omukyala speaker of parliament Anita Among ng'ogenda bakubalira cwai ebizikezike cwai 10 kyo n'ofuluma ne watawo akaseera omulala najja cwai bukadde 10 n'ofuluma nti enteekateeka bwetyo bwe yabadde naye ndabyeko awo abamu ku abo naddala bali ku saidi y'NRM nga bawukanya ensonga eno naye nga yo yatambudde dda nate nga abatabala bagamba nti kizibu nnyo Loopo okufulumya ensonga eno nga si ntuufu kitegeeza alina source entuufu ey'essimba okuba nti ensimbi zino zaafulumye tutandikire awo bituufu ababaka bazifunye oba nedda okusiza ku information gy'olina kati mukulu Mayanja wanne nja kugamba nti kituufu wadde sina bujulizi naye mateeka lwo kibayita circumstantial evidence wadde oli talina direct evidence kuggwe waliwo kibayita circumstantial ki evidence obubonero oba obujulizi obukulaga nga bukuluma wanne sina bujulizi nti bazifunye oba tebazifunye sigwe gusoose mukulu Mayanja mu 2005 kutogikwatako abakulu ababawa miliyoni 5 togikwatako mu 2005 babawa miliyoni 5 era ne bazeegaana negye byaggwera nga baziridde ngamba baka ba parliament kolo bafuna 5 mu 2011 bafuna miliyoni 20 abakulu abo parliament yagiyisa parliament ey'omunaana ngo akalu katuusega kakati nga bali sekete balina wadde n'ekikumi ne babaweza mobilization mwe Museveni n'azibawa mu 2011 era ne bazeegaana gye byaggwera nga bakola ki nga bazirya 2017 bafuna miliyoni 29 zaki togikwatako emiliyoni 29 togikwatako bone bagamba nti 29 kabatuwadde miliyoni 29 tugenda gikwatako era ne bagikwatako 2022 bafuna miliyoni 4 bafuna miliyoni 4 olwana miliyoni zibawadde 4 kuyisa supplementary budget miliyoni 4 bayise supplementary budget nga lwo sente zebeetaaga gavumenti ezo bongere nga te budget yayita dda ne bafuna supplementary budget ku ggulu ya supplementary budget supplementary budget kwe kugamba nti Mayanja twakuwa sente z'oggula ente olumbe nga weeroli twakuwa sente za nte 4 notuukeyo n'ogamba tezaamala munyongere esente za nte era 4 ne tuzikuwa notuukeyo n'ogamba tezimaze era munyongere sente za nte 4 kibeeta supplementary budget era ne babawa miliyoni ezaana ne bazibawa bakikole ki tukitegere bulungi bw'otuba nga twakuwa sente za emiliyoni zinga za nte 4 supplementary era osobola okukola nti era mumpeza 4 oba obosaba supplementary ya miliyoni ng'emu yes yante wakiri emu naye bo basaba era nga zirize nnyini ne babanga bagamba zitwazirya kati butwongere endala mu bimpi kitegeeza babanga omwana gwe batumye butto wa 10 ne lumugwako nadda n'agamba amapa 10 lwala lulirunguddeko ndeete butto yes kati gwe baguguba ne bawa ensonga ezo zoowa
Sije nagamba nete mwogera nyebye mwembe manyi. Mukwata nana ne bagiisa. Bili abiri mu esatu babawa bilioni 10. Bili musababa wa senti 10. 10 bili abiri mu esatu. Era supplementary budget ya trillion 2.5 trillions. Kuluna baba wadde milioni 10. Omanyi baba baziise financial bailout. Kugamba bali bubi nnyo baba wayo kasenda akokwebbulula. Yes. Oyimbaka wa parliament agamba ayagala financial bailout. Chokafuna milioni 5.5. Kati omukazi ali ayenga atunda amanda. Omukazi atunda amazzi, omukazi atunda kasooli. MP ayagala milioni 10 kuba asemberedde akalulu. Kiki enjogerako? Bubonero kyobulaga wadde sina bujulizi. Obulaga nti bayiza okuba bazitutte. Embeera eno buli webeerawo tewali gwolaba asooza munne gwe bawukanya kala. Teri gwolaba atemaatema nsonga ku fulo ya parliament. Bonna babassa kimu. Bonna baba ku nsonga emu. Abafa bafe, abawona bawone, nebo bazifunye. Era nemabegako abagambanga mbofuna otya sente zotakoleredde sente y'omusolo bazipaledinga nga mawulire bamalize tebazizaayo. Olaje nazishika kameza nga kano nagamba zizino milioni 20 bazimpadde basatade ku account zizino nengenda kuzizaayo era bwe tuva wano njokera ku bank. Yali akikozeeko yekka yali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yezayo sente ezo bali bawadde milioni bazaali 5 sejjukira bulungi. Nazikwata nazizaayo nazitwala mu banka ne kapeslip ka banka nakalaga nagamba sente zizizaayo. Banka bwe begamba enimba ejejire nenze sente ezitutte obujulizi buno. Yali His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwezijukira. Naye abasigadde jano mawulire nzizaayo ngenze. Sente yekibi. Olugira bwati. Ngagira bwati nga adda mukono ba wayonna. Yonna adda wayagala. Era nebo tebaziwaayo. Tebaziwaayo. Kati yennaku gye tulimu ate olutalo lwe tulimu lwakulwana kulaba nti twawukana nnyo tetufaanagana ddala ne Mwami Museveni. Naye okusinziira obubonero bwe buze nga bwendaze. Si be bantu benjulira nti omukono mugutemeko tebasobola zitwala. Yes. Ate aba enjuyi zonna. Wano sogera ku NRM kubanga NRM yo tekyaswala. Teri we NRM asolo gamba kuba teri we NRM olwaleero munaku wavoba nga nsonga mulwaki yafunye milioni 10. Oyo taliyo. Oyo taliyo. Twogera kuba opposition abakyali mwensa. Yes. Kuba we NRM tebimukwatako. Osanga ne DPR tebijikwatako. Ne UPC. Bade political party eriyemu gye twogera ku nupu. Party endala zagwenyuka dda. Ne tuzita ne tuzivaako ne tuzeesonyiwa. Nolwekyo bwe twogera ku milioni 10 twogera ku banupu. Abala tebabiriimu. Abo bagwenyuka bo bazidya tumanyi bazidya. Ne kakati embeera bwetibwere. Omukulu taliiwo. Bonna bakomyewo era ng'omugezi waffe yagambye Ssenyonyi nga te Europe era yafuja ajja kubatuulira. Ababaka ba parliament bano bakkirizibwa okulya ensimbi nga bazifunye wadde nga bayinza okukikikitanya nti ziri mu mateeka kati ngezo bwe bazifunye. Tebakkirizibwa lwa nsonga emu. Ekikuyisa honorable kukola bintu ebyawukana ku muntu wa bulijjo. Ebirimu ensa kyekikuyisa honorable. Kubanga bw'oba nsobola okusuula akeetaano kange nga kavudde mu wallet nenkazinga si kapya nga kalasiti kapya nenakazinga nenkakwata bwanti nenkazinga bwenti nenyongera nenkazinga bwenti nenkasonseka mu wallet bwekati nekangwako ng'oli honorable n'okalinnyako. Honorable akalijja kekigera
mbukubanga tonsaze ensawo sigwokajje mu nsawo. Akalinya k'ekigerazi nalemezaako engato nga nekedde mu suuti ne taayi. Bw'ayogera emboozi ekusindiikiriza ogende. Ali mu taayi eya yero. N'agamba yanguwa. Yanguwa enkuba egenda kutonya twalibadde tugenda. Ye tasinduka. Ayagala oveewo wati. Kakati akuga bomugamba yona bakale tugende. Genda kusaba ku moto. Genda kusaba. Kakati tobeera honorable oba balonda kifeesi babalonda kifeesi kakakampulire omuntu yenna ng'oli honorable nga twakwesiga obeere honorable n'ogenda ku dduuka ewa mama Kamadi wali n'owaayo akeetaano n'ogula ebintu ya mitwalo 4 Mama Kamadi n'abalamu nga giri 4 ayina kuddiza mutwalo ne bambi olw'okuba akyamuse n'akuddiza ate 4 n'ogikwata n'ogisonseka mu nsawo n'ogamba nze simubbye sinza namugamba aleme kusoma ng'oli honorable sinza namugamba aleme kusoma kyetwogerako tetwagala lukwesikwesi lwa technicalities mu sente esimanyi tezimenya mateeka ate nzimujje mu nsawo ate nzimujje mu nsawo tetubisubira mu honorable naawe ebyo bw'oba oliyogala bibeeramu tewaligenze mu honorable era tetwagala onyiige kubanga tukulemeddeko singa wali oyagala kusigala mu ebyo tewaligenze mu honorable walisigadde mu bwamanirenda bwo oba mu bwabulooka bwo n'okola ebibyo tetwali kulemeddeko nnyo era tetwaligambye bibaawo kati nziremu ekibuuzo ekigamba nti naye bwe baba tebamenye mateeka nga teri tteeka nerimu lye twogerako lwaki tunenya ababaka ba paliamenti tubanenya kubanga twasalawo bafuuke ekyokulabirako gye tuli naye gomanyi kyekitegeeza omubaka owa paliamenti ng'okiikirira abantu kumpi emitwalo 20 buli kigambo kyoyogera kizitowa abantu mitwalo 20 ffenna tetuliyo gw'oliyo gw'otwogerera gw'otutegeerera kati ate n'ogamba otya mbu olw'okuba etteeka ate oba n'amateeka gennyini gatuuka ekiseera gatulya equity wo kye bayita equity fairness obwenkanya ng'oli tatunulidde common law tatunulidde mateeka gana gafa gali statutale n'atulya kye tuyita equity nti ne bwe tutunulira mu k'obuntu gwe kino olaba kijja wadde tewali tteeka naye kijja ku lwa Uganda yonna tolina mukazi waka naye ebintu by'oliriddemu n'otabyoza n'obirekaawo olw'okuba ggwe sigwayoza oba omukazi oba yatambuddemu n'obiriramu n'olekaawo n'otabyoza bakuteeka olw'omukazi taliiwo kijja golaba mu kijja omutabikola ebyo olw'omukazi taliiwo olw'okuba taliiwo ng'oli MP Bulamba n'olwekyo abakulu abo bayina ebintu bibiri one bayina ebbeetu okweyongeza ssente nga babaagala ekyokubiri ssente baziyisa okusinziira sitole eraga bannaffe ab'NRM be babikozeeko n'abalala be babadde mu lujjuliro naye abalala nabo tebakoze eki tebazize ate tebanyega tebanyega kyannaku ku ssente kubanga teri muntu munnabyabufuzi yenna anoonya kalulu natayogera nsonga 2 taliiyo nina omugongo ssente y'omuwa omusolo ne bwe naasigala bw'omu nja kusigala ku mazima ne kusigala nga nyimiridde ensonga 2 teri tezikondako nina omugongo ssente y'omuwa omusolo ekirala teri gwe tugenda kuttira ku liiso wano ne bwanaabaani kabego mayanja mukwano gwange nawe naye oluka omubuuza nti owaayi nodde obukadde 10 obwafulumye ng'atandika omanyi kakati planning simanyi ssente budget baziteekamu zaali ku vooti kakati ate okusinziira naye kanzije nina meeting tujja kwogera ng'agenda Mwami Museveni yawulikako kemmagako kaawo
ng'avumira ekya palamenti okwegabanya ensimbi mu ngeri etali nnuŋŋamu. Naye ate okusinza ku Lupapula Daily Monitor, okusinziira ku Lupapula Daily Monitor lwalaze nti ensimbi zino zavudde Omwami Museveni okuba nga zigabanyizibwa eri abantu bano. Kikwabadde kusalawo kwe. Omukulembeze w'eggwanga akyaggyibwako Adith. Mu Lusirambu bagiyita Adith. Nedda tagibwako lwakuba tuli mu byabufuzi. Bwe badde obutego bwe buli tuba tugenda mu biseera by'okulonda abatomeza kuba si baana bato. Si baana bato. Era emirundi egisinga ssente zigabibwa n'azeegaana. Ojjukira ssente za Kagabo? Miliyoni 4. Okimanyi Kagabo yazunga nazo ng'akaalaakaala nazo mu kibuga mwonna mu Kampala paka nga ziri mu kisawo kya palamenti. Paka kumala ennaku 3 ng'akaalaakaala nazo ng'abuliddwa waziteeka. Ne bamubuuza ne wali olebyeko omuntu ng'alina ssente mu kisawo miliyoni ne miliyoni. Miliyoni 5 n'okusoma. N'omubuuza ozijjawo zitwalawo nga tamanyi gy'azijja gy'azitwala. Ng'akaalaakaala nazo ku ssente za Kampala. Ng'akaalaakaala nazo tamanyi gy'azijja tamanyi gy'azitwala. Bwangira mu lukubo lwa palamenti bwafuluma bwabanga atuka ku geti bwadda bwagenda Kampala road bwafa baga muzeyi tukuyambe butya ndioke olioke ndi fine mugira mundekamu kati zino sente zize zibaweebwa newe zibaweebwa bo baana bato kati awali obuzibu azibawo ate namala namanya nti kiwedde abatira amanya basaanirewo ddala yazibawa ate bamala nazeegaana ate zivaawo ani omulala asasola mu parliament anenda sente mu Uganda omulala asogamba nti buli mubaka mwadde miliyoni 100 tewali lwaki wakituka mu kulya abamu ku baka b'opposition beegatta n'abe-NRM ate era waliwo lwebegattira ddala wamu bonna naddala nga oluusi beeyongeza musaala n'ebiro bigwa mu kkowa eryo. Lwaki kibeerawo? Tebakituuka mu kuvumirira enkola za gavumenti obutatambuza bulungi mirimu opposition awe esimbawo nnyo essira naye bakituuka mu ngaba nabbo nga bafunamu lwaki tebatera kwawukana era amaloboozi olumu owulira matono g'abantu babale babalaawo naye abasinga obungi beegatta ne bali ne biwa ebibegu ekyo kyansobera nange kyannema kyannemera ddala nti kubanga bwe batuukawo wo bakwatagana bwe bawukanira ku nsonga endala ez'obuweereza ne batuukawo bakwatagana. Kati bano ababaka b'opposition of course Mpuuga yavayo n'akomererwa ne banne abali ku commission bingi ebyayogerwa awo kati zino z'ensimbi zo bano abazidde bo tubateeka mu kitiiki era eggwanga libakolere ki? Kyangu nnyo nzabala sibafaako bayida tebankwatako abaka b'NRM baliye tebankwatako ko twabata bagwenyuka abaka ba DP UPC baliye UPC baliye zisoinako obuzibu ennina bakirize His Excellency Kyagulanyi Ssentamu alete ba auditor abakugu bakirize basayininge akaunti zaabwe tuzauditinge kuba amateeka kikirizibwa abo banga gogambye owadde olukusa bakinologiga bakaba parliament tekako omukono nti akaunti zaffe kati mutunoonyerezeeko tufuuke ekyokulabirako kikirozo kyokka nze kyendowooza lop owekitiibwa Joe Ssennyonyi agamba ababaka bonna nti bw'oba oli wa Nuupu ogenda kunoonyerezebwako wandiika ebbaluwa eno ng'okkiriza okunoonyerezaako ng'okkiriza okunoonyerezaako abakugu bajje babanoonyerezeeko tufune bwa audit abategeereka bajje babanoonyerezeeko bajje babanoonyerezeeko bameka bayinza okukkiriza okubanoonyereza bameka bayinza okukkiriza okubanoonyerezaako kubanga okunoonyerezaako ne mugundi wennyini tugenda kubanga engeri gye tugenda mu kalulu era abatuuze batugamba
nti ennaku zino kulumba alekawo 2-3 kakadde ate si bw'abadde ennaku zino era yatuwadde bopya bw'abadde bopya bw'aba afunye kaashi era tumanya engeri gye badde bitambula engeri gye badde zitambulamu kuba sente zino emirundi egisinga ne gavumenti nayo erina okulaba engeri gye zaakauntingamu oyinza nokwesanga nga ziyita ku akawunti zaabwe nga ziyita ddala ku akawunti zaabwe okugyako abagezigezi abawayo akawunti endala ne bakkirize babanoonyerezebweko banoonyerezebweko. Mwami Kyagulanyi ali ku mirimu emitongole e Bungereza bwana singa abaakomyewo ababaka bonna n'abayita bukubirire n'abagamba nti abaazifunye musoke emikono juu olowooza mikono emeka egiyinza okusigala ku ttaka mu percentage gye mingi egiyinza obutawanikibwa egigamba abagamba batya nti ki ngagamba nti abafunye ku nsimbi zino mikono juu kubazifunye bonna sisuubirayo n'omu mu NUP n'eriyo benterako omukono nti basobola ne batonotono abatazifunye batono babazifunye batonotono eriyo bensobola okugamba nti oyo teyafunye era nga ne ku akawunti bayiza okuba tebakoze eki tebamuteereddeyo ngo yoyinza omuteerako omukono nga bw'olaba Ssenyonyi Zaake Mwanga Kivumbi Goleti Namugga Namboze Kawaliya abo nyizo batereyo mukono nti tebafunye abala simanyi basooka kwennyonnyolako bannyonnyoleko kwolwo yaliwa byagenda bitya ensonga ze ziwulirizibwe ne olwo atisi bogamba nti yotafuna ne odita bamuleete kwabo oyo baba muleta bamuleete kuba waliwo b'omanya nti abo totawana kuteekayo sente nti wiiki bwe ziba nga baziteekako wiiki owedde ba wiiki eno ku Mande bakebere okuva ku Lwokuna paka okutuusa kati sente mmeka ezayiseeko abo ku akawunti ye ne bwe tugenda mu kamera zonna eziri ku buli banka nezabadde zangalo kuyingira mu ofisi ya speaker buna wulidde ate speaker ofisi ya speaker zabadde za mukono wali wa speaker tomanya ne batandika okubuuza badde eno research nyangu nnyo teri banka yonna eriwamu oba kano ka ATM machine wekalinga tewali baboda wano mu Kampala ababoda basobola tukolera research eyo mu wiiki eno yokka nti waliwo omubaka yaze n'ekisawo waliwo yayingiddemu komune oba omusajja obwedda yazaakuma n'ateekamu ababoda research eno basobola ogikolera ddala buli wali banka oba akaitye machine waliwo ababoda alisemusoka kubo oba ku ludda wali ate ababaka babamanyi oba tubuuze basikaali bazi banka bennyini banaatuwa ebyama abajja kutya ebyama owa boda tomugamba nti yabbye sente oba ki omukulembeze wamulabyeko wano mu wiiki emu nti yakajja ebiri waliwo yajja n'ayingiramu omubuuza kimu akuddamu nga 50 yajja n'ensawo naawo abasajja balina sente abo n'ayingira omwo abadde aludde okulabika abadde abatakyajjawo nnyo ku banka n'ennaku zino mu wiiki eno gotoloza intelligence bagikola batya intelligence bwe tebagikola omuntu yenna nga abbye sente ku kyalo oba bano basikaali ababba sente za gondi z'ebimotoka totawaana ng'oli Mbega genda bakubira dansi ku kitundu bakubira dansi omulungi awalire kabiya n'enkoko bwe genda otuulaawo osirike genda batunda emifaliso eminene genda batunda radio cassette zino wufe nene genda batunda entebe cassette gazagwako dda kale cassette zagwako wufe nene genda batunda sofa enene oba mazongo togoka oba otula totawana kumunoonya bw'otuula olabe oba tuna zi TV gagadde genda mu bbaala olaba avumavuma abantu babagulira bwalangira gwosirike busirisi awo bwennyini tasobola kubulawo ng'omanya yafunye ku bukadde 10 neno research mbadde nga njagala baboda babagikola
wano owasemba ddyo okulaba omubaka ng'ajjawo yes kijja tulaga bulazi. Mawu yasabye bukadde obw'okusomesa abakozi okwambala kalimpitawa. Abakozi batya? Yasabye buwumbi sebo. Okusomesa abakozi okwambala bukalimpitawa. Abakozi n'ekintu ekyannema okutegeera. Buli ebitongole ebinene mu toilet osangayo kondomu. Yes. Babategeeza ki? Olwali yapondaga ati ku parliament awo baziteekayo. N'ebitongole ebya bulijjo nga tonagenda mu parliament. Emba obudde okuziba. Nga tewali yadde akambwe kati. Zikozesebwawo baba ziteeka bagenda nazo. Kati research gwe twetaaga okubuuza tumanye zikozesebwa mundaawo oba zitwalibwa butwalibwa. Kubanga binema kakati omukulu mawa yagala kuyigiriza ani? Abakozi. Akiri bwe kiti. Biliyoni zonna mukama wange nsaba nkuba akalango. Biliyoni zonna mukulu mawuzi yasomesezza okuyigiriza abantu okwambala ezeyasabye okuyigiriza abantu okwambala kalimpitawa. Bakwateko biliyoni egi bagiwesenga n'antu bakola omulimu Uganda yonna. Tobonaabona. Bakwateko biliyoni emu bagiwesenga n'antume asomese eggwanga lyonna. Kintu kigwe. Nekojja Kimbowa. Babiri. Babaweko biliyoni 2 basomese eggwanga. Zimala. Nzakalango kabakubidde. Yes. Kati mawo manyo bisomesa. Mawo yagendo bisomesa. Tagenda kwesimbawo. Waliwo evubuka lyengambye muneke nyini ayinza okuba tamanyina kujamba kukambala kakalimpi. Naye agaliziga social media yago. Kubanga ejo emirimu ndabanga ekitali gije. Alina kubanga ateeza nsonga za constitution, alina kubanga akola nsonga zitegereka ekibiina kye ekya DP kiri awo, obudde buweddeyo. Ne mwewunjisa n'okuba mu nsonga ezo. Nze badde manjali mu nsonga ezakalimpitawa. Nyekye badde ngamba ogw'omusumba gwe omulimba gwe Kojja Kimbowa ne Ssenga Nantume. Basomesa abantu kwambala kalimpitawa. Eggwanga literere. Atoko era bongereko n'okusomesako abantu ku makubo kalita mukenenyi. Yes. Kiterere. Bali batu bali ebiseera. Embeera bwetyo bweri. Kale katunziko olwaleero. Emboozi bwetyo bwegenze. Tukebaza okuba nti obadde otulaba. Era tukkiriza nti nno tukusabira bingo kutambula bulungi side eyo. Gwe tutambulira bulungi tukusaba Mukama akusaasire bingo kutambula obulungi. Naffe we tuli naye waliwo ebigana wano na wali. Nego tusinga okubeera nga tusaba n'okutunuulira okutuyamba mu ngeri emu oba endala. Abantu balina ebizibu bingi nnyo. Ng'osobola okubeera ng'oli bulungi. Naye ate singa oba otambuddeko n'okubeerako mu bantu aba bulijjo. Osobola okumanya nti abantu ddala balina ebizibu ebitali byangu nnyo. Ne kwekwasa Mukama Katonda asobola okubeera ng'ayongera okutubeererawo mu buli mbeera yonna. Kanso sebo mpozi mutula dinaddi ku kanso eyo. Tuliko nnaku ze tulula. Tusinziira obwetaavu obuliwo. Kugamba mujja okusinza ku bwetaavu. Obuliwo. Temulinga parliament ti buli lunaku bwe luti na parliament etula ku Lwokubiri ku Lwokusatu Lwokuna. Ate ffe si bwe kiri. Mwenga babanguyiza. Si bwe kiri. Era omuzaate mu babakambwe nnyo. Kisinziira ensonga eri mu ddiira. Ensonga eri mu ddiira. Kale kati kuleka ogenda okola emirimu gy'ekitongole. Tujja kuddamu tukwatagane ku nsonga endala ezinaba zibaddewo. Tubeere nga tuwayaamuko. Nze Geoffrey Mayanja. Subscribe nga kw'emboozi mu UG tubeere nga tutambulira wamu ku nsonga zonna side eyo. Kale tukoleza akaseera kalungi weeraba.